Nodda sina yogera wayogedde n'ensirika wane waffe kalidi nali wamala etasafuka papa abantu abafe Luweero oba abafa mutalo okwenula kwa Mwami Museveni tebafa Luweero wokka era bwonoonya Luweero triangle nene ne bwogenda bugenzi n'obala obuwanga bw'abafu buli mu ntaana zokka ze baakuŋŋaanya bwe baakuŋŋaanya mu ntaana gwe kwate kitabo oli munnamawulire ng'otuuka butuusi gamba bugambi bwe tuuka mu lugamba nti ndagawa n'entaana y'abafu nga bagikulaga ng'osoma ku biwandiiko birebiriko ng'owandiika ng'osoma ku biwandiiko birebiriko ng'owandiika wona afulumira Luweero ojja kuba osussa ebintu emitwalo 50. Naye n'ebirala babimanyi lwakuba nti gweyogerako ekyo nsoose ebyo byange nze abyogera siri munyolo lwakuba nti bamukulu Ssewanda gye balina omuzoogu Ssewanda gitanda kutegeera bulungi yalemeddwa okutegeera kasita tokwatagana nabo oyo kati bagamba Mayiga mbu ye Mahega ne bamukulu Ssewanda abo tebaagala Katikkiro Mayiga bamuyita Mahega mbu Mulundi n'enfe y'abantu abattibwa ku mulembe gwa Amini era ne tugamba nti Amini yabasse tukkaanya nakyo kati bwe tubanga bali twagamba nti Amini ye yabatta lwaki abafudde mu nfa y'emu ng'abafa ku mulembe gwa Amini bo tugamba nti yabatta mulala ebyumba by'eggaali ebyo emukula abantu abo baabakuŋŋaanyaamu batya ab'enku ne bakuma ku kiyumba ky'eggaali omuliro nga babasibiddemu era ne babookya naye ago magye ga UPDF entale zaabeera wakati wa Buganda n'Obunyolo okugibbako amasaza gawere 18 nze nva Ssembabule teryali ssaza lya Buganda Kabula teryali ssaza lya Buganda agonna ga Buluuli tegali masaza ga Buganda bagabba ku Bunyolo mu kulwana mu kuyiwa omusaayi katono bwangamba nti Museveni yatta abantu e Luweero Buganda amasaza 18 yagajjawa era singa Bunyolo leero ekomawo negakira iminga tegatwala abantu abattibwa mu Kampala nga magye ge gabasse abakubwe emmundu kwaffe tumanyi nti abalina emmundu babeera b'amagye nga balo omusango vunanyibwa Kizza Besigye yasangibwa ne kapisto n'amasasi ekitegeezebwa nti by'amagye abantu abaafa kwolwo basukka 10 bayithawo tewali mukulembeze mubi nga Museveni tewali mukulembeze mubi nga General Sale omuntu yenna akukkiriza okukola ebyekisiru ng'ataddeko segereti waakulengera aba yakukyawa nnyo kati abafu batono nnyo okusinga abalamu abatambula tukwaniriza nnyo kwemboozi muyogi agange nze Geoffrey Mayanja webale okutulaba yonna gy'osinziira okutulaba wonna wooli tuzze nate era ensonga tuzogere n'olunaku olwaleero tumaze okutuula olunaku olwaleero pano ya njawulo nnyo eno tetera kulabikalabika naye ku mulundi guno erabiseeko kakati no kalira tusobole okuba nga tunyumya emboozi ze tugenda okunyumya olunaku olwaleero abantu emitwalo egisukka 2 bafe Luweero mu Greater Luweero mu lutalo olw'egy'ekinaana nga Mwami Museveni ajja okukwata obuyinza bw'eggwanga lino era abantu bangi bamuyambako mwaba bamuyambako malimu n'abafuzi b'ennono naddala obwakabaka bwa Buganda abantu bangi abafa nga bwe tukubuulidde era nga olutalo olwo okusinga lwali wano mu Buganda bwe tutunuulya amawanga amalala ag'enjawulo wali obwakabaka wabaddeyo okulwanagana nga obwakabaka bwagala okutwala ebitundu eby'enjawulo kyokka ate era ne mawanga getuwulira amanene gannaggwano era entalo zibadde nyingi nnyo mu bakulembeze naddala ab'oku ntikko ab'ensi ekibuuzo kiri nti olunaku olwaleero nti mu bakulembeze bano ab'emirundi ebiri okuli ab'ennono n'abakulembeze ab'ensi bukulembeze eki nga bwe tuzze tutambula obusinze okutulugunya wamu n'okutta abantu mu kiseera kino oba ebbanga lyonna nga bwe tuzze tutambula nga bwe nkugambye nti nno Ssaabasajja Kabaka wa Buganda y'omu ku abo okusinziira ku history nga bwawandiikibwa n'ebyogerwa na biki byonna nti y'omu ku abo abateeka omukono ennyo mu lutalo luno olwalita Mwami Museveni naye nga ate Mwami Museveni yalutandika ne banne okulaba nga tufuna bwe kye bagamba nti no emirembe mu Uganda Mwami Ssewanda kansokere ku saidi yo kubanga ogambye nti nenze sikuwa mulimu Mwami Ssewanda inebo nagamala olina engeri gy'ogukyusizza ngukyusizza kubanga bwe twali wano ne Tia Male namusanga awo ng'ali ne Kwezi n'ayogera ku manyenaku zino agunjukidde nnyo okutyobola n'okuvvoola Abaganda n'obufuzi bwabwe bw'ensikirano Tia Male n'okubabiiya bw'amala okwogerawo ebigambo nenzija mugamba nti naye gavumenti gy'owagira ng'essa abantu bangi okusinga n'agamba nti ddala okakasa Museveni assa abantu bangi okusinga mu Abaganda bakabaka bammwe yayogera ku bajulizi
abiri bali abaafa ne muddamu ne mugamba nti abajulizi abo kye baakola ku Mwanga naawe bw'okikola ku Museveni olwaleero akutta. Awo twatandikanga nti n'agamba nti Museveni tanatta bantu kusinga awo. Nimugamba nti genda okuŋŋaanya eddatawo kuba akattwa abantu mu Bwakabaka bwa Buganda. Nange ndeeta eddata wange ku bantu abafudde ku mulembe gwa Museveni. Kuba batuwuliriza. Kye twogerako tekitegeeza kuba emirembe gyonna gye gibadde gitambulira. Baamini babagamba batta ne Bobote. Naye tolinaayo omuntu yadde omu gw'osobola okusongako n'oyogera erinnya lye nti oyo Obote yamukuba essasi. Naye mu bukulembeze bwabwe abantu abattibwa bagambibwa nti babateeka ku bukulembeze. Kankuli omukulembeze akyasinze okutta abantu mu nsi abangi. Nga president akyasinze okutta abantu mu nsi yonna abangi. Omukulembeze akyasinze okutta abantu abangi mu nsi yonna bamuyita Mao Zedong. Abalamuyita Mao Zedong. Yali president wa China. Yazaalibwa December 26, 1983. N'afa September 9, 1976. Ng'awangadde emyaka 82. Yali wansi ki? Yakulembera China emyaka 27 okuva mu 1949 okutuuka mu 1976. Kigambibwa nti yatta abantu obukadde wakati wa 48 n'ekinaana. Ekyo kitegeeza ki? Nti omulembe gwe abantu obukadde 4 wakati wa 4 n'ekinaana be baakola ki? Be battibwa. Oni yafuga mingi, Kankwe yafuga emyaka emitono ennyo. Bamuyita Pol Pot. Pol Pot yafuga Cambodia okuva 1975 okutuuka 1979. Mu myaka egyo ena obukulembeze bwe bwatta abantu 2,200,000. Kati ffe katujje naye yali mukulembeze wa China wa Cambodia. Wa Cambodia, okay. Kati olw'okuba ntwogera ku Bwakabaka bwa Buganda abo katujje wano waffe Uganda. Olwaleero lwenjogerera kati ku ssaawa eno kati olwaleero poliisi ebukeddeya ekutta omujaasi wa UPDF nga yasazeeko omuganda we omutwe. Olwaleero luno kati wiiki ewedde amagye ga UPDF gakwata abantu 21 oba 22 ejjinja nga bavuba ku nnyanja nga balanga kuvuba mu nvuba mbi ne babateeka ku lyato ne babadibika. Okudibika kyeki ne babasula mu nnyanja. Oyogedde. Kakati bw'omala okumanya abo ennaku ntono nnyo emabega kwa Kashiya Molo wali Kamoocha bamukwata mundu aba gavumenti bakuba abantu 6 amasasi ne babattirawo ababbi nga bagamba nti babbi. Naye wana gw'empensawo yange wano eri twogere kukutta abantu okufaana bwe kutu ko bagamba nti babbi oli agambye ndi munnamateeka mpensawo yange lwaki sebo omusajja asomye amateeka ononya munnamateeka lwaki batomuwa kamubuulire sisoma kumpa mulimu ne bwe giba mirimu nga giweddewo nga muzzukulu wange tiyamale yagaba emirimu nga giweddewo era sisobola kugukola. Ennyingo lwaki osoma amateeka mami? Ennyingo eya 29 28 nga bw'oginoonya lwaki osoma amateeka? Kubanga abantu abasinga oli bw'abasoma aba n'ekigendereddwa nsome nfune omulimu nkole obulamu butambule bubeere bulungi. Lwaki osoma amateeka? Nze olwaleero wendi wano olwaleero nina abaana abasoma ku university 4. Ababiri basoma amateeka, omu asoma busawo ate omulala asoma engineering. Wendi wano kwabo tekuli asasula $1,000,000 semester.
ninga ate ninayo n'abasoma ekyomusanvu wendi wano nina abaana abawere 10 abasoma ajja kuleta obujulizi bwe kayogedde kawulidde mu gaseneze semateeka egamba ennyinga eya 22 no person shall be deprived of life intentionally except in execution of a sentence passed in a fair trial by a court of competent jurisdiction in respect of a criminal offense under the laws of Uganda, and the conviction and sentence have been confirmed by the highest appellate court. Ono semateeka agamba tewali muntu yenna anagibwako bulamu bwe mbugenderevu okujjako nga bassa mu nkola ekibonerezo ekyamuweebwa ng'asingisiddwa omusango gwa Naggomola ng'era n'okujulira yajulira kooti esembayo ey'okuntikka ensukkulumu nekonfaminga ekibonerezo ekyo. Bano abantu 6 babasse nga bagamba ndi babbi naye semateeka si bwagamba babadde balinako bakwata ne babateeka mu kooti ne basalira omusango ogwo. Era ne bwe tusoma etteeka ly'ebibonerezo Penal Code Act terigamba nti omusango gw'obubbi bwe gukusinga bakutte. Tukanyiza awo kati katujje eno mu maaso. Abantu bangi gwe ogambye nti abantu baafa 2,000. Simanyi ripooti gy'obadde osoma. Naye abantu abafa Luweero mu lutalo lwaleeta Mwami Museveni bwe twagala tutandikireko bali wakati w'emitwalo 8 n'akakadde kamu. Mwabo nze nnamu abantu bange 3. Taata wange mwali mwabo abakola ki? Taata wange mwaba bafa akola ki? Mwali. Baganda bange abalala 2 nabo mu bantu abo bafa bakola ki? Mwebali. Abantu abafa Luweero oba bafa mutalo okwenula kwa Mwami Museveni tebafa Luweero wokka. Era bw'onoonya Luweero triangle nene ne bw'ogenda bugenzi n'obala obuwanga bw'abafa buli mu ntaana zokka ze baakuŋŋaanya. Bwe baakuŋŋaanya mu ntaana gwe kwate ekitabo oli munnamawulire ng'otuuka butuusi gamba bugambi gwe tuuka mu lugamba nti ndagawana entaana y'abafu nga bagikulaga ng'osoma ku biwandiiko birebiriko ng'owandiika. Ng'osoma ku biwandiiko birebiriko ng'owandiika. Wonaafulumira Luweero ojja kuba osussa ebintu 50,000 abafudde awo. Naye abo baafa ddi? Era ani abatta? Baani abaalwanagana? Era lwaki nga mu Uganda yonna ebifo ebyalimu abayeekera kubanga abayeekera baali bawerako. Nkwanga yalwana, Kayiira yaliyo, Museveni yaliyo. Lwaki buli awaali Museveni we wali entaana z'abafa abo? Bwe gabanga amagye g'Obotege galinga gatta abantu abo. Ekyo kibuuzo tujja kyebuuza tukyeddemu. Waliwo ennaku zino tukuba abantu katika nkuba okulabirako omugenzi Andrew Kayiira omujjukira gwe battira ewa Gombya. Batta omusajja Lieutenant Nkwanga yali akulira Fedem. Oyo naye ne bamutta n'agenda. Wali omusajja mukwano gwaffe yafiira mu Kabenje, Anthony Sekweyama yafiira wali Nabbingo. Wali omusajja yafiira mu Kabenje omulala Francis Ayume yali speaker wa parliament. Okyamujjukira? Wali omukyala mulala yafa mubaka wa parliament ne Banda. Okyamujjukira? Wali omusajja omulala yafa w'amagye General Nakirima yagenda okuva ku nnyonyi ng'afudde. Abugenda ngo bamenya. Ojja kusanga Bishop Lwanga ono yabadde wano nina gwe nalabye oba yabadde Dini Sava Lubowa nga yagamba nti aba NUP be bassa Bishop oyo. Bwagamba nti aba NUP be bassa Bishop oyo. Ani yatta Bishop oyo? Tujja tulabe ennamuŋŋoona waliyo Bishop Nankyama. Bishop Lwanga Jona oba Orthodox ninakera kumacha nafa mumfita fani nakange eyo waliwo abasiraamu baseeka bamuzaata batte abalaba kubiddwa amasasi nga bakuba amasasi mu ngeri gy'oyinza okulabamu eryo n'omuntu gojja okusanga nga Joan Kagezi yali ssaabawolereza wa gavumenti si yekka ojja kusangayo ojja kusangayo ow'amagye gundi Bawa Mama Fina ojja kusangayo mukwano gwaffe Andrew Felix Kaweesa ojja kumusanga eri omulala wa poliisi Kirumira yes. Abantu abo enfa gye bazze bafaamu bw'ogenda ogigeraageranya teyawukana n'enfa ey'abantu abattibwa ku mulembe gwa Amini. Era ne tugamba nti Amini yabasse. Tukkaanya nakyo kati bwe tubanga bali twagamba nti Amini ye yabatta. Lwaki abafudde mu nfa y'emu ng'abafa ku mulembe gwa Amini bo tugamba nti ye yabatta mulala? Era mwana tuweewuunye waliwo eyafa ne bafulumya lipooti kati nga gye nalonda Nakirima lipooti ye yafuluma mukwano gwaffe Andrew Kayiira
Ripoti ya fuluma. Bishop ono werubaga. Ripoti ya fuluma. Sekwe ya mangafide mukabenje. Ripoti ya fuluma. Mwana twina ne betujaganyize ennaku zaabwe. Bishop jana ne luumu. Twina noloko bayita luumudde. Ku mulembe gwami. Bishop jana ne luumu nga afudde. Ripoti ya fulumira ddala bulungi nnyo. Eraga enfa ya jana ne luumu gye yafa. Mwaba abantu bonna boyogedde mugende mu ne bana abana banoopu abaziba. Abo nja kubatuuka ko yo sinnatuuka. Eyo nkyali wala. Isya nkyali wala. Sina bana kutuukayo. Kati abo bwogenda batunuulira nti ripoti yakola ki yafuluma. Ne kwanduluta akome kayira nga afudde. Ripoti yafuluma ngeri yafuluma ku Beni Kiwanuka nga akoze eki. Naye Beni Kiwanuka ripoti eyo bwe yamala okufuluma. Era bali mu ggwanga ebiseera bwe bakkiriza bulungi nti ekyo kyekyali kise Beni Kiwanuka era kyekyali kise Janani Luumu n'omusajja omulala ono eyali eweeru ku njiri eyafa. Kyentera okugamba abantu bulijjo nti obungi bw'amaggi Ssekoko kwetudde. Emala kusitukawo n'omanya nti eri ku maggi 8 nga tennasituka ku maggi ago. Oyinza okulabako gw'olabye n'ogamba nti waliwo 3 naye bw'esitukawo olw'omanya nti gali 8 kitegeeza ki nti n'abakulembeze bano okumanya obungi bw'abantu abafudde oba be basse tusobola kubumanya nga tuvuddewo. Leka nyongerekera abala batono ku batono bensobola okugamba nti bano bafudde wano, bano bafudde wali na bano bafudde wali. Ng'ennaku z'omwezi 11 Julayi 1989 mukwano gwange Amale ng'abuzaayo emyaka 3 azaalibwe. Ekibinja kya namba 16 kye baali bayita Piripiri nga kiduumirwa omusajja gwe bayita Dr. Bunyenyezi n'omulala baali bamuyita Kapiteni Byansi. Kati abo bagenzi Dr. Bunyenyezi yagenda e Rwanda eyo n'afiirayo. Kyakuŋŋaanya abantu abasukka 300 naye ekigambibwa nti abantu 64 basafoketinga nti bafa ekiziiro ne bafa. Ninga ekyamazima ebiyumba by'eggaali ebyo emukula abantu abo baba kuŋŋaanyaamu batya abenku ne bakuma ku kiyumba ky'eggaali omuliro nga babasibiddemu era ne babookya. Naye ago magye ga UPDF mu budde bwe gaali gakyali ga NRA kubanga ssemateeka agifuula UPDF wa 85. Si yekka jangu mpola mpola ne bivuddeko emabega jangu bali abantu 69 abafa ku olwo. Jangu wano jjo oyo yali azaaliddwa mu 2007 nali ku university bwe twali twekalakaasa nga bagabye mabira bamuwadde emmetta amulimemu ebikajjo. Amawulire gagamba nti batta abantu 5 naye ekyamazima abantu abattibwa be bali benkugamba nti Ssekoko bwe liva ku maggi tugenda kumanya obungi bw'amaggi agakola ki. Ne bali 5 naku z'omwezi 12 Meeyi mwaka gwa 2007. Jangu neera yali waawo naye yali akyali ali mwana muto ntano za myaka 10. Sebutemba 10 2009 waliwo nga tu kabaka nga bamuganye okugenda Bugerere. Tebagaana kabaka basinga obungi bagamba nti kabaka gwe bagaana okugenda Bugerere naye tebagaana kabaka bagana Katikkiro. Katikkiro bw'atuuka ku Ssezibwa n'asanga nga amagye gataddewo road block. Katikkiro Walusimbi n'alanga ku CBS nti bannange nange bankwadde no bakoze eki banganya okusala. Abantu abattibwa mu Kampala nga amagye ge gabasse abaakubwa emmundu kwaffe tumanyi nti abalina emmundu babeera b'amagye nga bala omusango vunaanyibwa Kizza Besigye yasangibwa ne kapisto n'amasasi ekitegeezebwa nti by'amagye. Abantu abaafa ku olwo basukka 10 mulwayo tusezeze ennaku 3 vaawaawo jangu ennaku z'omwezi 27 Novemba 2016 gavumenti yo yalipootinga abantu abafudde 103 mu lupapula lwa gavumenti olwa New Vision lwa reporting abantu afudde 151. Human Rights Watch yawandiika abantu bafudde 156. Abantu abo manje bafiira. Omudumizi w'amagye Peter Ereru yalumba olubiri lw'omusinga n'agamba nti yali agenze kujjayo bayeekera nkiraba alina n'emmundu n'awunzika ngasse abakazi n'abaana nga tabajjeemu 156 103 okusinziira ku lipooti ya gavumenti 151 okusinziira ku lupapula lwa gavumenti 156 okusinziira ku Human Rights Watch abasukka 300 okusinziira ku ffe tutwala bino ebiri ki ebiri documented mu byafaayo bya Uganda bukyange baawo
kuba Uganda yatandika okubaawo ng'enaku z'omwezi 26 ng'enaku z'omwezi 1 February omwaka 1926 tewaliwo lunaku lumu bwe ruti mu byafaayo bya Uganda abantu 151 ne bo balaba n'abatono 103 ne bo balaba bali 69 benasookeddeko we bawandiikiddwa mu byafaayo bya Buganda nti bya Uganda nti ku mukulembeze gundi battibwa kabibere bya Buganda eyo vaayo Juni 8 1998 abayizi 8 ekicwamba kigambibwa nti abayekera ababalumba mu bisulo byabwe ne babajjayo ne babakumako omuliro naye mu kitundu ekyo amajenga ge gaali gasinga okukuuma bw'osoma ekitabo kya Pecos Kuteesa n'osoma n'ekyama Museveni Song the Mustard Seed mulimu ebigambo bino titwakeeranga ku makya ne twambala uniform y'amagye ga gavumenti ne tugenda tukola ebikolero ku bantu tulowooze senti abantu gavumenti ye bakozeeko ebikolero n'okugikyayisa basobole okunyiiga oyinza okyebuuza nti bano abajja ekiro okwokya abantu nga bayeekera ng'ate ekitundu kyali kikuumwa amagye ga UPDF bayinza okuba nga baali basirikale ba gavumenti nga be befudde ng'abayeekera ne ku mulembe gw'Obote bano betwogerako emitwalo 8 gwe b'oyisa 2 abaafa eruweero kwaba bayeekera battako abawera naye tugamba nti Obote yakola ki ye yabatta vaawaawo mu 2000 ng'enaku z'omwezi 17 Maachi omusajja gwe bayita Kibwetere oyo omusajja munnaddiini amanyi bulungi yakuŋŋaanya abantu abasukka 2,000 awantu munnange ng'abantu twebeerangawo ng'akola nga bwe mulaba pasita bugingo bw'akola wano naye pasita mutukuvu bw'alina kyaki ye nga gavumenti emutunulira ng'emulaba mubulizi wanjiri naye talina kyaki naye omusajja n'akwata abantu n'abookya n'akola ki n'abamalawo era ne batta abantu basukka 1000 emeka 2,000 si wokka olunaku olwo lwe batta abasajja abo lunaku lubi kubanga nze lunaku kitangero yattibwa mu mwaka gwa 1917 Maachi lwero Kiwetero lyakola ki luyatta vaayeyo jangu wano bootegera Kiwetero yatta abantu mu mwaka mu 2000 nze gambi nnaku z'omwezi zali 17 Maachi nze kitange yafa 17 Maachi 1917 lwe baamutta okay kakati bw'ovaawo jangu wano jjo November 19 mu kibuga Kampala Bobi Wine baali bamukutte 18 eruuka amagye ga UPDF olupapula lwa gavumenti olwo mwakolera lwa reporting abantu 19 nti be battibwa era abalala 300 be bakwatibwa nefa bakkiriza nti abantu baffe battibwa tukkiriza nti abantu abatufa mu Kampala basukka 10 naye tetutwala abo battibwa ffe betumanyi tutwala abo olupapula lwa gavumenti lwe bawandiika naye tusigala ku kiri gye tukugamba nti okumanya obungi bw'amagi Sekoko kwetudde emala kugakola ki bweri gavaako tujja kumanya obungi bw'abano nga bafudde bangi abo bokka si be bantu abafudde soma report empandiko genga na mawulire waliwo gye bayita Teso Insurgency omusajja gwe bayita Peter Otai bwe yali aduumira abayekera eTeso report entongole egamba nti 38% of the Itosot perished in that war. Omanje kitegeeza abantu bitundu 38 ku buli 100 okufa nti abateese bitundu 38 ku buli 100 bafa mu myaka egyo 7 eTeso lwali lutalo. Noonya report endala eyogera ku lutalo lwa Konyi mu bufunze eyogera ku bantu abatiddwa mu lutalo lwa Konyi ngomaliriza njaka kugenda wa Dr. Tiamale eyogera ku lutalo abatiddwa mu lutalo lwa Konyi abasukka emitwalo 200 abo n'abantu abafudde mu buntu bwe bumu kati njagala tukkiriziganya nti lwaki nkugamba nti obungi bw'amagi njagala kukiddingana lunye nti obungi bw'amagi Sekoko geetuddeko ogamanya ng'ekoze eki ng'egavuddeko omusajja Assad gwe baakajjako kati ku bukulembeze e Syria nga tannaweza myezi emeka 2 baazudde empuku mass graves omufiiriddwa abantu kati abantu be baakabalako bali emitwalo 10 naye nga tannaweza myezi emeka myezi 2 naye luli abadde president nga toyinza kunoonya muntu n'omu ne bagamba nti Assad yassaani n'ofuna yamu kugamba nti Assad yasse ono oba yasse oli oba yasse oli njagala nzire mu nkujjukize mu 2000 mwe mwali bata ababiri Kiweetere nga amaze okwokya abantu mu kibuga Kampala wano watandikawo enkola yali yakuziikulanga mayumba
ne bagenda Eruzira Kirombe ne baziikula ennyumba ng'erimu emirambo 18 mu garage. Ne bajja Ekololo ne baziikula ennyumba ng'erimu emirambo 21. Ne bagenda Kazo awo ne baziikula ennyumba ng'erimu emirambo. Baziikula ennyumba ezisukkako nga 7 nga bakyaziziikula. Poliisi n'efulumya ekiwandiiko ekyokuddamu okunoonya ennyumba ezirimu emirambo gy'abantu bazireke tebaddamu kuziziikula. Gwanda bampuliriza naawe ali wano. Lwaki poliisi yafulumya ekiragiro ekyo mu kifo ky'okukwata ky'okufuna obufunyi linki ekwata abaziikanga emirambo mu nnyumba zaabwe na lwaki baali nga bagiziikamu? So njagala kugamba mu byafaayo by'ensi eno Uganda tewannabaawo mulembe gufiiriddeko bantu bangi nga mulembe gwa Museveni. Ani abatta tulimanya nga Museveni avudde mu buyinza. Toyanza nyo toyanzeege. Dr. Tiamale. President Shandaweya. Yes. Ebigambo bya Mwami Sewanda gy'obiwulidde. Ne bwino gwaleese omuwulidde. Era alaze nti abakulembeze naddala wano ewaffe abantu basse nnyo abantu. Simanyi ebigambo bye obitwala otya kikyojjeemu. Mwami Sewanda gimutuufu. Ate kati Museveni alinayo n'abalala abantu miliyoni nga 8 basse naddala abawagizi bakyagulanyi. Nti omuntu kasita akwavuwaza n'akulekera okwasama obwasame n'okulya embizzi aba akusse kuba oba ogenda ku luzinga omuntu ego. Mu Yudaya bagamba nti if you don't know you don't see and if you don't see you lose your head. Kati abavubuka bangi naddala nga gwolaba oyo n'abalala bonna bonna bafu mirambo. Kati Museveni kimu qualifying so okubeera nti waliwo ne bassenga bakyatambula because abalesa okukola bye baagala. Bayiza tewali mukulembeze mubi nga Museveni. Tewali mukulembeze mubi nga General Sale. Omuntu yenna akukkiriza okukola ebyekisiru ng'ataddeko segereti wa kulengera aba yakukyawa nnyo. Kati abafu batono nnyo okusinga abalamu abatambula. Kubanga n'okubeera wano nga muli ku YouTube muli mu kwogera baakutadda. Ate kati future era kigwema zamayanja. Oyina ki? Ndaga ebyapa bibiri byolina. Sebo mbirina. Akali gwobirina. Kibalama abina ali ku kamera. Abatulaba babirina. Baakutadda. Tusooke tutunulire. Omuganda agamba nti kirya munno nti nga kigaaya bulungi. Gwe kitaliiridde nnyina nti linda buke. Maama wange mukyala Nakyoba yangamba ku nsi tekuli mu byatte kuli mulungi. Bwe tugenda mu kigambo kye bayita obukulembeze kye tugamba omuntu wa bulijjo. Newe babufuzi. Nga taata bw'atuula era Muzeeyi Sewanda gitoyinza sanga mwana wo ng'atudde mu ntebe yo. Muzeeyi Sewanda gye wakasi mukulembeze mufuzi. Kyovola no order zaawa ne bataziddamu. Kye kigambo ekituufu. Muzeeyi Sewanda gye baba atudde wake wuwe. Mu ntebe. Eyo lugalamiriza. Ayinza lokera nga mwetegese mena nabaga temunda gye mulaga. From nowhere. Temunda gye mukolaji. Naye ng'ate buli gy'abalaba muteekateeka ogenda nabaga temugenda. Ni dadi ntemugenda. Tugende. Kubanga oyo ye mufuzi. Bwe tugenda mu kigambo twogera ku kigambo byabufuzi. Bwe twogera ku kigambo eby'obufuzi byonna bibeeramu. Mubeeramu okusosola mu mawanga, mubeeramu okwetta, mubeeramu ebirungi, mubeeramu ebibi, mulimu abagaggawala, mulimu abaavuwala, mulimu abanakuwala, mulimu abatowazibwa, mulimu abayimpawibwa, mulimu abanyoomebwa. Tugende ku nsi yonna, tugende mupiira. Abazungu tebakulimba balina demokrasi. Tebakikulimba? Bakyogera waali. Nze mpagira AC Milan Association Lukalusiyo. Kye kyantandikisa Inter Milan nga basambira ku kisaawe kimu. Omu AC Milan yatakkiriza kuteeka muntu yena atava mu Europe naddala mu Italy. Era abayitale kibaluma okuyita Milan kubanga yagitandikawo mu Ngereza bandigiyise Milano kuba kye kigambo ky'Olulatini. Naye bagiyita Milani kubanga yagitandikawo muki. Tuli ku njawulo wakati w'abakulembeze b'amawanga n'abafuzi b'ennono. Ani asinze okutta abantu. Nti bw'abanga Muzeeyi Sewanda gyaga Museveni mubi nnyo ne Buganda mbi nnyo. Era Muzeeyi Sewanda bw'abaga nti Museveni mulungi nnyo ne Buganda ebeera ki. Kuba bonna ekibagatta bukulembeze ntandise ku nsi yonna nga bwe yatandikidde ku Mao Zedongo. Omupiira gulimu ekigambo kye bata racism. Tulabye Eto asambye omupiira n'agumala mu bakuli. Nibo banaleeta abasajja abasambye omupiira bajja kuleeta Figo. Drogba Didier Tevez Bire musajja omu Ivory Coast yagusamba n'agumalayo. Chevchenko bwe yatwala Balondo mu 2003. Pavel Nedved bwe yatwala Balondo kwaliko abaddugavu abalina gitwala. Naye ng'omuzungu tasobola kikola ki. N'ekiri recent iri wano
omusajja addaga no gitwala muddugavu mu Brazil bamuta Vinicius Junior ne bateekawo olukujjukujju lwotalabanga nako Omungereza atatwala na Champions League final atatwala na World Cup n'akola ki n'akitwala Rodri ne tukkiriza nti mu nsi waliyo okusosola tugende mu dictatorship omuddugavu engeri yakwatibwamu ng'alina ensobi gyakozesa omuzungu si gyakwatibwa ojjukira omusajja bamuta Benjamin Mendy yali asambira Man City bamuwayiriza nti yakwata omwana Man City nesalako omusaala gwe na buli kimu ne bakizuula teyakola ki teyamukwata future ye neefa kati ye agamba Man City lwaki yamala gansindiikiriza Pep Guardiola taagala baddugavu bava mu Afirika era bwe yajja yasindiikiriza Yaya Toure okumujja mu Barcelona bw'amusanga mu Man City yamugoba ekyo kirabyeko ebbanga Ferguson taagala baddugavu era ojjukira ku bajjemba ye agaba baddugavu tebalowooza mu nsi yonna dictatorship okutta okusosola amawanga biri buliwa tugenze mu Catholic faith abantu batuuka ne beemulugunya ne bannange ekigambo nepotism buli muntu kyakaana nakyo wano okuwa abantu bomuwadde tebagisaana kyasookera mu Katuliki nga bafaaza bapaapa abali omwo mu Roma bawa abantu baabwe emirimu kuba kigambo nepotism kya Lulatini bwe tuvaawo abantu ne bagane banne paapa atavaako Europe manya Afrika wadde paapa okuva mu Latin America kiki ennyo obukatuliki ne buyiiya ne bugenda mu Latin America ne bulondayo mu Italy munnaabwe kubanga paapa bagawo buli onyina ne kitaawe bayitale nenga kulira mu America Argentina ne bamuleeta n'afuuka paapa mbubagambe bajjeyo omuntu mu Latin America atava mu Europe nenga paapa original abeera mu Germany abeera mu Faransa abeera mu Poland abeera mu Italy tabeera na Mungereza kubanga Obungereza bwabakutukako ne bukola Protestant kati toyinza kuŋŋamba nti waliyo omuntu ku nsi kuno omwesigwa nga n'obukatuliki kubanga Sematala asooka bwaggwa gwe weebuuze lwaki ttiimu ya Argentina tekuli muddugavu n'aliko akamunyeenya kali kamu bamutalutalo Martinez asambira mu Inter Milan Sematala asooka bwaggwa abakulembeze abaali mu Latin America nabo ne balowooza wagenda kubaayo Sematala ewaabo wooku ne baddira abaali bakoze ebikolobero mu Germany ne mu Italy ne mu Spain nawa ne babakkiriza okuyingira kyova olaba ne bawayipinga mpola mpola omugigi gw'abaddugavu mu ggwanga lya Argentina era Argentina kyekimu ku kitebe ekirala eky'obukatuliki mu nsi yonna kyokka be bakyasinza okubeera abasosoze n'ebikolobero era bwe baatuuka okulonda paapa atava mu Europe balonda waabwe lwaki tebalonda King Chong China tewali Bajapani abakatuliki nodda sinayogera gwe wayogedde n'ensirika wane waffe kalidinaali wamala etasofuuka paapa nkyenjagala otegeeza ebyobufuzi mu nsi yonna byebimu kabaka akulembera bantu pulezidenti akulembera bantu ekyetaagisa kyonna okikola oba kutta oba kulamya gavumenti esooka okunkuba enkyamasasi kabaka weddemu esobola okungaggawaza kabaka kola kisima kyange tugenze mu bwakabaka tunagenda mu bwakabaka tugende mu demokulasi tebakulima nti wali ekigambo kye bata demokulasi okugabanya omubwenkanya demokulasi kyekyo omukazi kyakulimba nti ayambadde gistring naye ebitundu ebirala byonna byandibise biri bweru luba luwuza olukuyitamu bweruti abatayambadde era gwe omulaba ng'atambula ayinza okuba nga alaba akabina kali bweru kumbe ayambadde gistring America gye batugamba nti eri mu demokulasi Trump bw'amala okuwangulwa nga Biden alayira abantu abeekalakaasa nga baga ne bannemulaka mwatubbye baabasiba Trump ye yabatadde America gye tugamba nti nsi eri mu demokulasi era nsi erina ebyobufuzi ebirungi etinkuula entalo mu nsi endala abantu ne bafiira obwereere ne wayitawo lipooti negamba nti amazima musajja twalumba bwa bwereere mwakiraba jjo America yakkiriza nti amazima twalumbira bwereere Saddam naye nga abantu bameka baafa mu Middle East n'obutabanka obukyalimba wala bwawe America bwekoze eti okugenda mu nsi za Africa nereeta obutabanguko mu kulonda ne sponsoring okwekalakasa ne sponsoring okujjako abakulembeze nedobonkanya ebyenfuna nereeta endwadde tukimanyi bulungi Mami Sewanda gyakimanya endwadde zikolebwa abazungu ne baziyita batunda eddagala kademokulasi aliwo toyawula Museveni Trump kabaka n'omukulembeze w'ekyalo alina byakola okunyigiriza abantu obakulembera ebbanga lyonna ekyo kimanyi kubanga ebyobufuzi obukulembeze bya bufuzi Mwami Sewanda gyalina amateeka gawe ewaka nga oba mugakkiriza oba temugakkiriza kyava awantu totula mu ntebe ya muzadde eryo sifu gabbi naye omuzadde yagatotula muki era ne bogende ewaka era entebe y'omuzeeyi ogira kali nga ngenda muzeeyi Sewanda nga neetebeka mu ntebe yo ku myaka gye nnina era kyova olaba ndi naawe wano
nkuwa ekitiibwa kuba ndi mwaka obuntu ebo tudda mbyobufuzi singa nkutwalaganye singa ndi wa Nuupu wano singa nakuvumya edda kubanga bwe tudda mbyobufuzi temuli kuba kitiibwa kyobola Ben Kiwanuka yagamba kabaka ave mbyobufuzi bajja muvuma amabina abaganda avumye kabaka oyo Ben tavumanga kabaka naye lusuutirizo lwabo Elon Musk ne kampuni z'Amerika ziteeka ssente mu NASA ne bagenda banoonyereza obumenke ng'Abamerika bafanjala era Trump lwaki aggalawo ebyo USAID biki agabannanga ssente ze tusaasaanya lwaki tuzissa ku nsi yaffe Trump yakoze statement n'agamba Amerika egenda kwongera okufuuka ensi ey'amaanyi wano ng'etendeka ejje lyayo okutuuka ku mutindo gw'ensi yonna kuba libadde ligudde ekyokubiri ng'erwana entalo n'eziwangula z'erina okulwana ekyokusatu nga eva mu ntalo zetalina kubeeramu ekyokuna nga yeesonyiwa entalo zetalina kukola ki kuyingiramu Amerika Bungereza France basponsorinze obutabankono okutta abantu ndi ku nsi yonna kulaga ebyobufuzi byonna byebimu basponsorinze bakuba Venezuela nebagisuula ku ttaka nenye atugende wali anti wulira tujja katuze ku Bwakabaka Kingdoms King Leopold obutabanko bolabe Kongo bwaletebwa abafuzi b'amatwale ba Belgium n'Abafaransa King Leopold yatta abasajja abakongo ngatte ekyennyalwa eyo gye bajjanga abantu babatwala mu kibayita human zoos ngo batwala omuntu alina akabina akanene ne bamuteeka mu zzo abazungu bajje bamulambule ng'abalambule ekisolo King Leopold byakola ne Kabaka Mwanga byakola ne Kagulu Tebuchwereke byakola ne Gundi byakola Bemba Musota kubanga byonna bya bufuzi tugenda tukkirira the good and the good of Buganda abantu balooza saagala Buganda mama wange Muganda kitange Muganda mama wange asibuka Buwaata taata wange lwaki simwogerako nnyo okuzaalibwa kwa taata wange engeri gye yafanga ndi mutonze nakulira Bukojja famire yange gyeri baganda bange gyeri waliwo naali outside ze Kawempe kazo wali n'abalala waliwo naali Makinde weebali nessa ate wano okimanyi gy'otakulidde nnyo tugeze mukulu Mayanja bakujje ewaamwe ne bakutwala ekyaggwe wasenga ojja kula ng'otegeera nnyo byawa tisera famire nteriiyo famire yange gyeri era obuzibu bwa Buganda bano bwe balina bo bafa nnyo okumanya gwani Museveni mwabafugidde kuba tebamanyi ggwanga lyettuufu era kibaluma omwami Sewanda gyawo waali agala kumanya Museveni yazaalibwa nze sifa ku Museveni gye yazaalibwa naye nfa nti mukulembeze emyaka tyaga n'Amini teyamanya bulungi kuba Amini bagamba bamuzaalira omwo mu Lubiri omuntu yenna anaakulembera ebbanga gwanvu tomanya gy'ava tewali amanya Amini lwe yazaalibwa era bagamba nti yazaalibwa wakati wa guno n'eguno Amini tewali yamutegeera abakulembeze bonna abalwawo kyokka ye yakaddira Museveni mufu babbange gwanvu wakubiri ku Museveni Amini tezo omuntu ali anonymous oba omuntu ali mysterious is something not easy to explain or understand bwe tubala Obwakabaka bonna mu nsi Obwakabaka bwa Bungereza bussa abantu ku nsi eno mu kutankula entalo mu Buyindi mu Afirika ezo zonna zimawumawo rebellion obutabanko bw'Abasiraamu Bakatuliki biki byonna bera Bwakabaka bwa Bungereza mu nsi yonna katudda wano Buganda kyeki Katonda yatonda Buganda n'agiwa buli kimu amazima gali begati nti omusajja Omuganda omungo mutaddaawo asinga Abanyankole 5 n'Abasoga 10 ng'obasimbyawo entegeerayo ago mazima emmere y'Omuganda yesinga mu nsi yonna Omuganda alina kintu kyalya n'okyenyinyala entegeera n'ennya Katonda yamuyimusa okusinga ku banne era tewali tribe esinga Muganda bulungi mu Uganda wano eyo teyali ntaanya Katonda yawa Omuganda omutima omuki omulungi kati obuzibu bwabwe they don't care kyokka bwe bulungi bwabwe nti bwe bakubira ali omubbi mutwale ku poliisi amuleke mwantu omukuba kasita simu yogifunye muleke and they forgive easily and they forget easily bwe bulungi bw'Abaganda ekirala Omuganda alina ekigambo kye bayita stature ekigambo kye bayita stature kye kikuba Bobi Wine wakati wa Bobi Wine ne Muhoozi stature nti omusajja bw'ayimirira awo nga ye Ndawusi ne Abitex kubona ani ayina ekikula kye weegomba oba ni kuga nti musajja ayimiridde Omulangira Ndawusi kati Muhoozi bw'ayimirira awo n'oyimirizaawo ne Kyagulanyi ani ayina stature Bayibuli egamba nti awo omwana Yesu n'akula mu maanyi mu magezi ne mu kikula ekikula ye muntu okuyimira n'olaba nti ayimiridde Mwami Sewanda jana ani alina stature mwami Muhoozi ne Kyagulanyi byakugamba Amini y'omu ku bakulembeze ba Uganda abali basinga stature nga bw'ayimirira bw'ati ne bw'ayogera omulala by'obufuzi bya Uganda alina stature ye Besigye kyova olaba gwe nga Kyagulanyi agenda kujja okulembera eggwanga nga alina buli obukazi Ssenyonyi
You cannot come in politics when abantu abalina face ennungi. Senyonyi musajja. Ina face ennungi mbyobufuzi olina okubanga nnambooze. Maaso gakutungukayo buli kyoyogera. Olaba mukulu Ssewanda Jingabo yakula. Oye munnabyabufuzi omutuufu. Enge, effitina, empalana, effugabbi, effutwa, obulogo byonna bijjudde. Era Museveni yatta abantu nga 10. Ebyo bye bintu bye. Ate politics waabwe akomaawo. Bakyachambulozi Bukenya nabawulira edda ku CBS. Bukenya kyachambulozi. Gavumenti eno gye bali bannaku bwavu bubaluma. Ate gavumenti otyoboddemu awo katuvudde mu ki katulinga mu kumala abalongo ata yeeyambula n'omwana ne mukamwana balinnya mu mmere katwandise abalongo ne batakanguzi n'ekwetooloole byandawula ebijja bisamba endege byandawu ebirongo bino tugenze omuganda ayina ekigambo kye bata knowledge okusinga ku balala bonna ekyo kimufuula okuba a goat nation mu byawandiikibwa tulinamu ebintu bibiri a goat and a sheep. Endiga lwaki ekozesebwa tuli ndiga obugonvu bwayo n'engeri endiga ogisala bagiryanga etunula. Ekyokubiri kyokka embuzi mu byawandiikibwa ekiikirira amagezi n'okumanya kyokka buli lwolaba ekigambo mu Bayibuli nti bayita okumanya kiba kitegeeza sex. Era kyovola nti Abaganda amaanyi gaabwe amangi bintu ebyo bya bukaba basimasenga gundi simanyi omwana tatula ku simanyi mukama ntaita mugundi bukaba bwabwe mutata yingira mu kisenge kya mwana abaana simanyi basula mu kisenge kye kimu kubanga mind yaabwe yonna ejjudde obukaba bwe bubi bwabwe kyokka bwe bulungi bwabwe nti embuzi ekiikirira okumanya era byawandiikibwa tujja kugenda tusome ebyawandiikibwa tulabe nga wangi Mukama we yagambanga nti bagende ojja kusoma Leviticus 3:12 baga saddaaka embuzi olwaga saddaaka embuzi olwagamba saddaaka endiga era bw'okebera akabonero k'Illuminati genda okannoonyeza ka Baphomet mbuzi Baphomet atudde bw'ati mbuzi mutwe gwa muntu ne mbuzi n'obugere bwaki waliwo abaana abato kyobola toyitanga mwana wo nti kids kubanga kid aba mwana waaki kirungi kubanga embuzi ekiikira okumanya n'okutegeera kyokka ate era ekiikirira sex era abagenda mu Illuminati abaserevu kyobola nti beenyingira nnyo bintu by'obukaba kubanga amaanyi ge bafuna kwoyo Baphomet kwegatta. Bayibuli egamba nti awo Adamu n'amanya kaawa okumanya sex ne yeegatta ne bazaala ki kyobola nti Abaganda balungi nnyo by'omu kisenge simasenga gundi omukazi omwanika bwoti simanya nogera bwoti ebyo bwe bityo bamanyi nnyo kyokka mu kumanya ne bagwa naye n'ebirala babimanyi lwakuba tugoyogerako ebyo byange nze abyogera siri munyolo lwakuba nti bamukulu Ssewanda gye balina omuzoogu kasata okwatagana nabo oyo kati bagamba Mayiga mbu ye mahega neba mukulu Ssewanda abo tebaagala Katikkiro Mayiga bamuyita mahega mu Mulundi Katumba amala bagamba dda mu kyoli kasata okwatagana nabo toba Muganda kati baana banga Muganda obuvuno obuddo bwabwe tebabutegeera bulungi the bad and the ugly amagezi Abaganda bagwira wano amagezi n'okumanya ojja kugenda osome Isaiah 14 Katonda atonda Lucifer nga atuukiridde mu buli kimu naye najjakola ensobi era mu Isaiah 14 yawo n'agamba I will mulimu ebigambo bibiri I ne will kyovula mu Yuda atagamba nti I mayanja kirigeza abanga agamba nti ye Katonda teyeekuza kati will gwe mutwe gwe yemmeme kwe kusalawo kati Abaganda mu magezi gaabwe amangi mu kumanya kwabwe okungi n'okutegera kwabwe okungi ne batandika okuyimusibwa mutima gwabwe okulowooza nti wali abasinga kati buli wootandika okulowooza tewali akusinga oba otandise okulinnya mu ladda za Katonda mu waya nga kuba kyovola nti abaana abalungi n'abaana abagezi basiraanira ku byalo because they worship themselves beegulumiza kati Omuganda amazima gali be kati Mwami Ssewanda gyawo waali amanyi era bw'oteekawo Abanyankole 5 Mwami Ssewanda gy'abawakanya mu kintu kyonna n'abasinga kati ate n'awulira muli nti akola ki ke kali Lucifer ke yakola nti nze ngulumidde bakwata omuggo ne bamukuba n'amera omukira kati ali mu magombe kati n'Abaganda Katonda n'akwata omuggo bwe yabalabanga beeyemusizza n'akuba emmwanyi n'akuba ebijanjaalo n'akuba kasooli baasigala kufeera gwe weewuunye omusajja omukulu ali myaka gya mukulu Ssewanda ki ekimusibya ku TV okuva 2005 muwulira ku leedi awakanya Museveni Mwami Ssewanda agenda yeeyo tuzze ku Buganda Politensi Abaganda balina ekigabo kya Politensi Mwami Ssewanda gye bamba mu mboozi zammwe eza bulijjo aganze Bwakabaka bwantama nze nkoze Mmengo ebbanga lyonna
nakalaba abantu abaagala Buganda abaagala Kabaka aba Nga Mwami Sewanda gye yakikugambyeko abaagala anti nze mbamanyi Abaganda bonna balinga ababooda nyaabwe yogu omuntu ayagala Obuganda ne Kabaka asooka ye Mulisi Mukiibi akola ku BBS awo Mulisi Mukiibi omutima gwayagala ki omulaba mutabiri muye omulala bamuyita Lumansi David omulala bamuyita ani bali abantu ng'abasatu abasinga okwagala obwakaba Katikkiro Charles Mayiga kuba Mayiga agamba yabeera mu Mmengo nga tewali ssente n'agumiikiriza paka lwafuuse Katikkiro abala ne badduka ne bagenda n'ebweru obwavu ne bubakwata ye kati agaggawadde kitegeeza agumiikiriza mu Mmengo omutaali ki ssente bwe tutandika kye bata counterization America mbi obwakabaka bwa Bungereza bubi obwa Buganda bubi Museveni mubi because they are all politicians abajulizi be bantu abasembiyo kati mu mirembe gyaffe okuttibwa mu mbeera embi ng'ate babalanga obwereere kyokka waliwo n'ebyogerebwa byamanyi obulungi kati Buganda bino kazanyo kaayo ebyo tobyogera kuba siyaga kuba bw'ogenda ku net n'onoonya bajja kulaga nti Kabaka Mwanga was a gay. That's the truth. Are you sure? Genda okinoonye kati kubanga neje emize gyatandikirawa awo nebe tujja biyingiramu kubanga mu byobufuzi mulimu ekisajja kikulu kati omukulu bw'aba atandise okwogera mu 7 ngabo Mwami Sewanda leka malirize akanto kanonye kawo nga bamaliriza wano akimanyi nti emize era kyova olaba tofuna nko kiwandiiko kyankalakkalira kuvaawo waggulu nga kirwanyisa emize gy'ebikukujju kubanga gijakola ki era lwaki obukakafu weebuli ekigambo Kamalabyonna kitegeeza ki Kamalabyonna abanga muntu w'abeene ago mazima era abawala bwe baleeta endabirwamu esisala biyingira mu biriddate nnyo biriddate abazungu baleeta endabirwamu n'akutama nenoze n'abanga akola emirundi egyo Kamalabyonna nti akasajja kamala byonna ebyo tebabyogera ebyo bigambo byo obanga bwe biri anti wulira waliwo ebintu bibiri Mwami Sewanda giyagala abikule mu 7 amuleke bwereere kyokka ate obwakabaka nga babikkako ki nti obwakabaka bubaddewo ebbanga lyonna naddala obwa Buganda nga butwalibwa nge bwa kitiibwa nnyo era kituufu bwa kitiibwa naye mu mbeera eyo ng'abalala babijjisibwa bo ne bulungiisibwa Ssekabaka Ttembo bw'agwa eddalu ng'amaze okutta kitaawe mugamba Museveni alina Baganda be yatta n'abajaasi be yatta Ssekabaka Ttembo ng'amaze okutta kitaawe n'agwa eddalu yatuma omulubaale n'amugamba nti Kabaka okuwona olina okutta abantu 3 mu aba yabatta ebyo genda okebere ku gundi ya Katikkiro nga 2022 yagenda bakabaka bonna nga abaprofilinga bakabaka ba Buganda bonna okuva ku luseru no lwa kintu bonna abaprofilinga era abaali abalungi weebali nti ono Kabaka yali musaazi yali mulungi n'abaali ababinga Kagulu Tebuukyereke Abaganda badduka mu Buganda Tebuukyereke kitegeeza tebuusoboke nga Kabaka assa abantu abamazeewo abani badduka mu Buganda ku mulembe gwa Kagulu entale zabeera wakati wa Buganda nayo Bunyoro okugibbako amasaza gawere 18 nze nva Ssembabule teryali saza lya Buganda Kabula teryali saza lya Buganda agonna ga Buluuli tegali masaza ga Buganda bagabba ku Bunyoro mu kulwana mu kuyiwa omusaayi katono bwangamba nti Museveni yatta abantu eruweru Buganda amasaza 18 yagajjawa era singa Bunyoro leero ekomawo negakira imi kategatwala kuba gali gaayo Buganda yenzibi yettaka esooka kuba yalina amasaza aga ng'omaliriza ate ekirala Efugabbi Museveni mbuddikireta alagira bulagizi njagala ombuulire edda Kabaka yakutwala nk'omukazi ng'asiimye gongo kati ngolwayo ontwala koti mwana wa Kabaka asiimye waliwo ebitoogerwa mu nsi ebingi abantu abandaba n'abatulaba bamanyi ebikolobere byakolebwanga mu Kabaka taziikwa na mukopi taziikwa yekka aziikwa n'omukopi tebibaddeewo Kabaka akaana akataaka emyaka 14 akali wansi myaka ka under age keyebakanga na kwanta ndala wa Kabaka kanakku ngata bakogeddeeko ekyo se kikolobero oyinza okubaka n'omwana omuto tebiriiwo tebabimanyi tewali bwa Kabaka bulungi tewali mukulembeze mulungi taliyo Mwami Sewanda amalirize bwe Mwami Sewanda zijawu tudde ku kirala ekigambo nakawa kyavaawa simanyi Kabaka bw'atuma abantu ba yali Muteesa asooka kuba yali Mukaabya kwe kumutuma Muteesa ne basindika abantu ebusogo okulwana utalo ne lubalemerera nga tebabwadde byakozesa n'endala abantu ne beegulumirawo kati wayitibwe Nakawa Kabaka bamugamba nti abantu baganye okuddayo kulwana nti nakiki n'abagana naye Kabaka oyitirizza obukambwe abantu bakola ki bakutya n'agamba Nakawa kale nja kuteesanga Buteesa
kye kigambo nakawa bwe kyava ekigambo nankulabe kyava mu Fugabbi kabaka yabanga n'abantu Museveni mugamba mubi ayina abantu abalaawe mu State House bakabaka tebaalawanga abaana b'abandi bubagano bagalira abakazi baabwe era ekigambo nankulabye kasitabaala awaaliwo olusuku lwa kabaka nga sitabakulaba ng'osalamu ng'oli musajja ng'omusajja ga nakulabye onambuulira onaabitebya kwe kwava ekigambo nankulabye okulaba ng'osemberedde bakakabaka ekirala owasiza abaana b'abandi 40 can you sexually satisfy them okunako kubonyaabonya abakazi mpayo eddakiika emu malirize ekigambo bweyogerere kyavaawa kabaka ngassa abantu n'obukambwe bw'otalabanga nako abantu baagenda ne balumba ne bayimirirawo beeyogere ng'olubiri luli waliwa ebbanda Katikkiro n'agamba nti kabaka abantu baagala kweyogerera oyitiridde obuki obukambwe obadde omanyi nti ku mulembe gy'abakabaka bali abedda abantu bayimiranga wano olubagala kabaka oli otya muri bulungi ng'abantu kabaka bamusembera abatta okwetikisa abantu ensuwa ezookya edda kiri ku record kabaka bwe yalyanga obukulembeze ng'abalangira bonna badduka bw'otadduka ng'akutta kiri ku record kiwe wasi yali agenda okulya obwakabaka nga bawambye gundi bamututte Siseruzi natta baganda be neewangamya ku bwakabaka obufuzi tobwawula na kutta tobwawula na kulwamya tobwawula na mirembe byonna byonna abimanya ebikolobera ebiri mu bwakabaka n'obwebunyolo bubi ekigambo kibayita ebyobufuzi kutta sijja kuyingira nnyo mu Buganda kubanga amazima abamanyi ebyafaayo bya Buganda bakimanyi nti bakabaka abalungi baaliwo for real bakabaka abalungi bakola ki baaliwo n'ababye nnyo gundi yagenda okuva kato kimera okuva ebunyolo waki yaddukira bunyolo ki ekyatumya Kasenge awe Kasenge nga walimu amayirungi kamalize ne Kasenge Ssekabaka Kintu nga tanafuuka kabaka yali yekwese emabega omulubaale ng'ali mu kusawula abasajja ba Bemba Musota bw'abawuliriza be baali boogera kyava omulubaale agamba nti ndagula mmwe abali wano n'abali mu Kasenge ng'ategeeza ono nti dduka biwunye ng'oli bonaawula mayanja neneekwekaawo nempula nga Dr. Timu mukuba omugga afe noŋŋamba nti ndooza muwulidde tegeeza nange okola ki gundi Ssekabaka Kintu kyava dduka Bemba Musota ebikolobero yakola Abaganda tobimanyi Mwami Sewandagi mwongere dakiika emu ambuulire bwe yagenda okusoma yasoma ki ku university wasoma ki ku university kakati ku university bwe namala ekyomusanvu maama yantwala mu technical nengenda erutunku nensoma ngomaze sini yo mukaaga nga maze P7 ne bwe navaayo passion yange yali mu mawulire obula maama n'agamba nti omwana ono nze muliko bwomu kamutwala afune ekintu kyayiga mu mutwe bwali kula aliyongera byakola ki byagala bwe nafuna scholarship ya president nenzija ku mukati nensoma ningena nendejje nintandikira kitegeeza nasoma engineering nensoma ne media atunyonyole engineering yasoma ku engineering ki nasoma civil alimu ebintu bisatu bututandikira mu P7 musoma emyaka esatu gibayita Uganda Junior Technical Certificate equivalent to senior 4 nosoma emyaka emirala ebiri craft part 1 craft part 2 ye myaka 5 noddako advanced diploma noddako degree kakati wano wali wansi babaawula abasivu ab'amazzi musoma mwekka n'abaakubajja musoma mwekka n'abazimbi bwe mutuuka wano waggulu kwa advanced babagatta nefuuka civil emu ababazi nasoma kuzimba building construction waggulu wasoma kwa advanced nengatta ne bannange nene mbivaamu nengenda muki mu mawulire nensoma amawulire ku diploma ne degree kyannako mu ddakiika 5 ebyogeddwa tiyamale nga tugenda nga tumaliriza sisobola kwogera byayogedde mu ddakiika 5 kiba tekisoboka naye ekimu ku binakuwaza kwe kutunulira omwana ng'oyo kubanga oyo mwana ng'ebintu bingi abyogera naye nga bwabinywa nze wandabye okutambula n'ekitabo kino tekitegeeza nti bye nabadde njogera sibirina mu mutwe naye nabadde ngezaako okubeera accurate nga bwe njogera ku zinaku z'omwezi nti 18 zibeere nga zeezo abattibwa be bano kimuwa obudde okusobola okunoonyereza naye nawe atuuse
nakugamba nti omusajja n'omukazi beyambula kukwalula abalongo ne beekuba obubina ne balinnya ne mu mmere. Kanyambe bali abatuwuliriza kye bayita okulinnya mu mmere kwe kusanga ng'abantu balya. Era omukolo gw'abalongo okulinnya mu mmere obeera bweru. Bwe bamala okujjula emmere n'olyoka oggulawo olugi n'obabuuza ne mulya n'abako. Si kulinnya mu mmere na kigere. Manyi ebintu bingi babiyiga, bano mbagamba ebintu bingi babiyiga. Naye ebyaffe Abaganda abantu oba tebatta bantu alonzeyo akatono akasinga ku ki walowooza nimbadde nsirise wano nga bayogera tebinuma. Si kugamba nti oli alinnye mu mmere neyeekuba n'obubina. Kitegedde nekye bayita ekyo kyayagala okwogerako bakiyita kukuba kikuzi. Ekyo nyinza okikunyonnyola wano nakyo nenkikubulya bw'ali naye lwakuba nti ayagala okugezaako okumanya ffe ebyaffe tulina enkola gye tubikolamu nga ne bw'ojja okubyogerako. Nze natandika okuwulira ono ng'ali mu byakatemba ng'era mwana watu ansanyusa nnyo ng'atuula n'ayiiya obuntu bwe ne bunyuma. Wali osomye katabo ke bayita amaka g'abawansolo? Nkawulira. Walebe ku muzannyo gwe bayita akakomo? Sigulabangako. Wali amaka g'abawansolo katabo akawandiikibwa George Orwell. Kavunulwa mu Luganda Michael Bazebulala Nsimbi. Waliwo akatabo akalala bakayita Nketa Mbizinga. Kanoonya okasome. Abayiiya Edward Namutete Kawere yawandiika akatabo ako. Waliwo akalala bakayita Kikonyogo. Waliwo akalala bakayita Omuzimu gwa Kasooba. Noonya obutabo obwo obusomeko. Kawere ne Kikonyogo n'abala bwe baba tebakubuulidde nti ebiri mu katabo ako twatuula wansi ne tubiyiiya buyiiya nga babikusomera ojja kukkiriza nti byaliyo. Kati mutabani wange ono ow'emyaka ali mu biyiiye mukugu nnyo mu kuyiiya. Kankubuulire gy'ayiiyiriza ewasembye. Ayiiyizza ku ono eyalabula oli nti nkubuulidde oweno naawe ng'owulira. Abatuwuliriza mukkirize olugero lwa Kinyankole. Omufumu omusajja omu yakola ekikolobero ku munne n'addukira ku musawo Omuganda. Bali gwe bayita omufumu. Abaali eyo bano abamuyigga ne batuuka ku musawo Omuganda. Omufumu n'amulagira yeekweke ku kibanyi waggulu. Bw'abalagira beekweke ku kibanyi waggulu ne bamugamba nti ekituleese wano twagala otuzuulira omusajja ono eyatukoze ebikolobero bino. N'abagamba nti kale ngenda kubawa amagezi. Naye olugero ne mu Luganda mweruli. Bw'aba atandika okuwaaba amagezi yagamba nti nga mbuulira abawansi nammwe abawaggulu mwewulirira. Uliriza ng'ali mu magezi mu lugero lwe na wano Wakayima yazza omusango ku wango ne yeekweka ew'omusawo Omuganda ng'awawanga amagezi ag'okulyamu Wakayima n'agamba nti mbuulira abawansi nammwe abawaggulu mukola ki? Kati ono obukugu bwe kuba muyiiya mulungi, omuvubuka oyo muyiiya mulungi era bamuwulirizaako ng'akyazannya obuzannyo bwe buli ku leediyo Simba. Abaalinga bansanyuse nnyo oyo ne Kayibanda nga bakeera ku makya ne Kayibanda olumu yatugambako nti yaabeereyo mu kaabuyonjo gy'ayiyiza obuntu bwe n'abuzannya ne tubuwulira. Kati ono buli kyemu anoonya mu ngeri gy'abiiya Abaganda ngiye kaki yensonga lwaki takubuulira ku kabaka ki ebyo kwe byaliwo. Bw'ayogedde ku Buganda agambye nti Buganda yalina amasaza aga abiri. Kati kankubuulireko Buganda yalina amasaza 3 naye Buganda okuba n'amasaza 3 awali Bunyoro waaliwo ki? Ekyo bonna kimubuuza takimanyi naye kankiyamba batuwuliriza. Buganda yaliwo nga waliwo empire gye bayitanga Bunyoro Kitala Kingdom. Era mu Buganda mwabeeramu nga mwabalasangeye nga Bunyoro Kitala Kingdom ebeeramu abatembuuzi. Abatembuuzi ne babula n'abalasangeye ne babula. Mu Buganda ne mujjamu abalala. Bunyoro ne wajjayo abachwezi. Abaluwo
la bongo ne jipiiri bino bya history nga bamaze okulwanagana ne muganda we nga balwanidde embira n'effumu omu yagoba munne mwakyoli eri mu luwo baadi bagiyita luwo region najja anoonya ekitundu ekiddako bwe batuuka mu Bunyoro Kitala Kingdom ne bagirabanga Bunyoro Kitala Kingdom yali nnene that's why ne bogenda e Busoga kyabazinga we Busoga bamuziika atunudde Bunyoro ne bogenda e Kalagwe wansi abeekalagwe baziika batunudde Bunyoro abanyolo abali e Congo mu Democratic Republic of Congo bangi okusinga abanyolo abali e Uganda obwakabaka bwa Bunyoro ekitundu kinene nnyo ekiri eri ennyanja eyo gy'owulira Kivu n'eginnayo girinanye nnyanja za bwakabaka bwa Bunyoro era abanyolo bagendangayo n'okukolerayo emikolo gyabwe kiki ekituuka ku empire y'Abachwezi abaluwo bwe bagijenvedinga nga Buganda erina amasaza ga yameka asatu ne bakuba empire y'Abachwezi ne bagissa ku ttaka abaluwo ne bagissa ku ttaka ne batta abasajja bonna Abachwezi ne bawasa abakyala baali basigaddewo ne bakolamu empire yaabwe abaluwo n'abanyolo bwe baamaalinga intermarriages ne bafunamu ababiito yeyo dynasty y'ababiito ekola ki eriyo okugwa kwa Bunyoro mu isoro tusoma the rise and fall of Bunyoro Kitala okugwa kwa Bunyoro Kitala kwaleeta obwakabaka obulala bungi okumerukawo ne kuleeta ne Buganda okugaziwa luli Buganda yalwananga ne Bunyoro Kitala nga balwanira territory oli n'alwana Buganda mu biseera by'okuwamba okuleeta abaddu n'abazaana zentale ezaabangawo n'abalwanyi okitegedde omuntu yavanga ano n'aduumira ne Buganda wano byabangawo ng'omwami ow'ekika abakulu b'ebika nga be baami abalingawo nga mukulu w'ekika ky'emboga asobola okugenda n'alumba ab'enkima n'awambayo abakazi n'abaana n'abaddu envuma ne babaleeta okubakozesaawa okubaleeta that was the order of the day survival was for the fittest era senga wano e Buganda we tuli abanyolo oba abakyoli oba abalugwala oba abanyankole oba abanalwanda be baali fittest fono tetwalikoze eki tetwali baddewo bwetyo Buganda bwe yagaziwa mu ntalo ezo ezaaliwo ekyo ekiseera ekyo ne kiggwa ekyokugaziwa n'entalo era omuzungu atusamba mu mwaka gw'1884 n'aleeta omuganda n'amuwa emmundu kabaka bw'amala okufuna emmundu ng'egenda okukola omulimu omulungi olw'egenda okugaziya territory kuba kino kyona ekitundu kyalibadde kya Buganda ekiri wansi w'omugga Nile paka e Kalagwe era mu biseera ebyo ne Busoga gy'olaba yali wansi wa Buganda balye wansi e Kalagwe wansi ekyo ekitundu bakitusalako ne bakitwala ennyanja eyo gy'olaba Victoria gye tuyita Nalubaale ekitundu kye baatwala e Kenya ne kye baagaba e Tanzania omuzungu yabitusalako obusazi mu ndagaano 1926 naye ennyanja yonna yabanga yaki yaffe lw'amaanyi gaffe omuzungu atukomako atya mu kugaziwa akola endagaano y'olwenda n'alambika ensalo z'obukabakaba bwa Buganda n'agamba nti Obuganda awo webugira ki webukoma era bwe tutandika okujja ne tutambula kubanga agambye nti Katonda yabakuba omuggo era kakati kwe kubaza wansi fe Abaganda tulina bye tumanyi era tulina bye tutegeera okitegedde kamuweeyo ekimu ku byo olugero lugamba nti ajjukiza Busemba yagikuba mu ngoma ze bayita mujaguzo zile ngoma esuka 15 mulimu engoma emu mulimu engoma obedda mpuli omanyi mutabani wange oyo nze nasazeewo okumukkiririzaamu kubanga empisa zenzi manyi era kati ne bwayo ebye obota yalumba olubiri naze kubaza n'abaza nti byabadde ayogera byonna nabadde mbisanyukira obedda nkutakalamu kange wano nga nnyemuka nenze kyenjogerako so obote yayingira olubiri n'akuba mujaguzo naye mu ngoma za mujaguzo mulimu engoma gye bayita Busemba Kawuula bw'afulumya engoma za mujaguzo buli kabaka lwakisa omukono najja omukono mu ngabo mujaguzo eyo Busemba kabaka addako agireega era agireegesa minyolo gije eminyolo egikuba Busemba mikono gy'abantu lino eggumba na lino gye bawunda ne bakubisa mujaguzo mujaguzo eyo eyita anaagikuba yensonga lwaki bagamba nti ajjukiza Busemba yakola ki Kawuula bw'azifulumya nga kabaka amaze okujja omukono mu ngabo bataddeko omulala Kawuula bw'azifulumya Busemba bagirekayo gwagambye nti
Busemba nga sigiraba gwe yabanga eyise era tewakayananga weewo kabaka waaligwa naawe n'okola ki n'ogwawo ebyo bimanyiddwa talina kipya ku ekyo byakola ki byayogera kati bana balaba ayogerako awulya binyumye Kagulu Tebuchwereke musajja yeddira njovu mu bufunza kade katutwala wa njovu Kagulu Tebuchwereke ekyamu kyayo Abaganda Kagulu Tebuchwereke kutta muganda we bwatta kabaka Kagulu Tebuchwereke kiki ekimussa omwana wa kitaawe baali mu kumeggana okw'abaana muganda wa Kagulu Tebuchwereke n'akuba omubbeere wa Kagulu ekigwo n'afa Kagulu bw'afuna obwakabaka ng'atudde ku Namulondo ng'azizza n'awoolera eggwanga n'atta muganda we Abaganda ne banyiiga nnyo nti guli gwali muzannyo era Kagulu Tebuchwereke we yabeeranga kangule wali olubiri wa Kagulu Tebuchwereke otamanyi nayo bw'ova emaya n'okwata ekkubo erigenda ebulwanyi ku 13 oba ku 14 n'okwata ekkubo erigenda ebulwanyi ekyalo ky'osookako bakiyita Bbunga awali akatawuni n'okkirira yitamu olinnye waggulu okebulwanyi ku Kagulu okwo ekibanja ekisemba ku Kagulu wewa Yohana Sekandi ye kitange wennakuliranga kitange bamuse saidi eri wali ekisenyi bayitayo Munnasenyi ye waabeeranga ekisaawe mwe baalwaniranga okumeggana n'amafumu ekyo gyali mizannyo mu Bwakabaka nga bw'ogira mu firimu zino eza adventure ne balwanyisa ebifo n'amasu ekyo gyali nga mizannyo that was the order of the day nga naaguyingiramu agenda amanyi nti omu ku babiri ajja kuvaamu akoze eki afudde era mu biseera ebyo tewaaliwo ssemateeka ono wa 95 alambika nti omuntu okuggibwako obulamu bwe anaabuggyibwangako bw'ati ffe mu mateeka tulinayo ne doctrine gye twogerako obulungi nti volunta omuntu bw'ogenda voluntary assumption of risk buli ekikutuukako tewali akola ki Dr. Tiamala nakyeyogeddeko ekyokutta abajulizi enzita engeri gye battibwamu kabaka n'engeri gye bakululwangamu era ayogedde ne ku ayogedde ne ku muganda we Lwomushana eyagamba nti waliwo kye bayita Buganda bakuŋŋaanya kikuŋŋaanya ekyo si kiboogera kyokka ekyokubiri kiboogerako bagamba tewali ggwanga ly'abantu bayitibwa Baganda omanyi kye bakigendereramu bagendereramu okuddira Batobbi Balwomushana n'abalala bafuulako Abaganda kubanga bw'omala okugjawo nti wali ggwanga ly'Abaganda ng'oli akugamba nti nedda ebyo byangu jangu wano gye 1911 mu Buganda mwalimu okubala abantu ye sensasi ya Uganda ya 1911 baabala abantu abaali mu Buganda nga baali obukadde 2 n'emitwalo 11 n'abagwamu tewaliwo kifo kyonna mu Buganda wali bayitibwa Bannabuddu tewaliwo kifo kyonna mu Buganda wali wayitibwa Bakooki tewaliwo kifo kyonna mu Buganda wali wayitibwa Baluuli tewaliwo kifo kyonna mu Buganda wali wayitibwa Banyala ate nno Babanyala ne mu 1931 bo tebaaliwo tewaliwo mu Buganda kifo kyonna wali wayitibwa Balundi wabula bana bagenda bagereesa nga bayagala okuyiya obuntu bwabwe busikiti sobo ngaawe babuyiiya ayagala okuleeta ekirimbo kye akituufuwaze kati atandika okugamba nti emukono eyo waliyo bayita abakunja abo balyanga n'abantu najala gamba nti egindi kankuwa ekikola logic ekimu ku biwanuuzibwa Kagulu Tebuchwereke nti abantu abatwalanga emmuli okuzizimba olubiri lwe babasalanga kabumba ne bazeetikka busimba ne bazitwala mu lubiri lwa Kafuzi nga tebataddeko yadde enkata ku mutwe kyensonga laki namubuuziza nti yasoma ki logic noba tokozesa logic kozesa science physics the science of movement teriyo muntu asobola kuteeka kintu kimusinga buwanvu ku mutwe n'atambula stability point eva ku mutwe wano kubanga omuntu otambula point of equilibrium
eva ku mutwe gwo neyingira mu mmuli ekitegeeza nti ojja kugwa. Kati ekyo fe bimu tukozesa amagezi mazaale nti ebyo tebibaawo. Kamubuulire ambuli amagezi amalala amagezaale ge tukozesa. Kabaka tafa, Namagoye tafa. Ina gwe wakiwulire kati ku myaka gy'oyo amanyi nti Abaganda babi nnyo. Namagoye balimba, Namagoye tafa, bagamba Namagoye abuze bubuzi. Abaganda babi nnyo bagamba nti bolinya kusiga towanvuwa. Kati ayinza okugamba kati yeyo nga bali mumpi amanyi engeri gyali mugezi nnyo mu Nakatemba aleeta ebyejerega akubuze buzeka kati nze mu bumpi bwange nalinya kusiga lyawa ne siwanvuwa. Oyo bwakugamba neka kankubuulireko Namagoye afa naye okufa kwa Namagoye Abaganda bumwazaala Namagoye kwa talabika walinga ebintu bingi ebitalabikibeka nga abantu si Baganda bokka ne mu Bayibuli ebintu ebitabeeranga bya bulijjo abantu babiwanuuzangako ebintu bingi kati olwokuba Namagoye talabika mu bantu bwafa Abaganda bagamba nti Namagoye yabuze naye aba yafudde. Abalongo bwe bafa Abaganda bagamba nti abalongo babuuse naye abalongo tebameraako biwawaatiro ne babula oba ne babuuka ne bagenda ng'obunyonyi. Kabaka bwe bagamba nti yajja omukono mu ngabo taba nti yabadde omukono gwe nga guyingidde mu ngabo. Kati njagala kusaba mutabani wange oyo kuba oyo mwana nti ebigambo bino ebimu abyogerenga nga abimanyi nebyatamanyi afube nnyo okubuuza lwaki bino biba bwe biti. Akwebuuzeeko gwe omusajja omukulu kubanga Walugembe Mukaabya okuva mu bwa Walugembe Mukaabya afuuke Muteesa ate ab'omu ku baasinga okukolera ennyo Obuganda. Kati tutakirowoozaako Mukaabya yalina Bakaabya lwaki ate bwe yateesa ate baamwagala okusinga kirala. Okitegera kati bino ebimu tebyetaaga lwakuba mwana muto ate ekibi kati senga abadde nganze naali musaasidde nti alabye obwongo bwe tebukyakula kati oyo nga bw'alina obwongo obukyakula njagala kumusaba wadde nga akozesebwa amaanyi ga ssente naye ssente nze sinoonya ssente. Yabuuzizza oli nti alina ebyapa bimeka kamubuulireko yabuuza oli nti alina ebyapa bimeka. Jowash Mayanja Nkanji bwafuuka omukulembeze wa Uganda Land Commission mu kiseera ekyo Bunyoro yaleeta ekiteeso nti Abaganda abalina ettaka ebuyaga ne Bugangazi ne babatuuma Busenti Landlords era ne bateekawo fee Buganda government ya Uganda esasula Abaganda abali Bunyoro ku ttaka eryo buli omu emitwalo gya siringi emeka ku buli eka gy'ayina. Jjajjange Tofiri Kigwogwa Kaddu ekimuyisa Kigwogwa gavumenti ya Bungereza gavumenti ya Bungereza yamusindika ebuyaga ne Bugangazi nga amasaza ago gamaze okudda e Buganda asimbiseeyo Saiso bye bayita ebigogwa ate amasaza agadde e Buganda baleke kulowooza ga Bunyoro. Ekitundu ky'Ekigezi kyali kitundu kya Rwanda ne bakiwa Buganda. Ekitundu Mugahinga kati ewali ebizike ekitundu ekyo ekiri e Uganda kyali Rwanda ne bakizza wano. Ennyanja Nalubaale baagisalako ekitundu ne bakiwa Tanzania ekitundu ne bakiwa Kenya. Rudolph Region mu kubala kw'abantu okwa 1931 okwa 1911 President wa Kenya Daniel Toroitich Arap Moi ne yakavaako nono kati aliko William Samoei Ruto bakadde baabwe baba balira Uganda nga eyo gibayita Rudolph Region tebanagisala kuddawa kuddeeri. Naye kino kikugamba ki nti ebitundu ebijjajjange Tofiri Kigwogwa Kaddu bwagenda okulimisa ebigogwa e Bunyoro. Abanyoro bamusindika gye yagenda ku lusozi naye nga yambuka ku lusozi baamugamba nti waliyo n'empologoma zijja kulya. Yalina abaana be bana era yagenda okudda ye yali yeewana kuba yalina emmundu ze bayita ez'abatujju zino zisuka nkongere. Ye n'agamba nti anze alina emmundu empologoma tensobola naye agenda okudda
nga ku baana abana empologoma eriddeko atya Omu. awo we baaliira empologoma ninawo ekyapa kya square mile 2.5 square mile emu erimu acres 640 square mile 2.5 ekyapa kyennyina kyennasikira ku jjajjange Toofiri Kigwogwa kaki jako square mile jako square mile emu jako square mile emu Unakulangira obwavu. Jako square mile emu jako square mile emu ofune eka 640 buli eka bakuwemu $1,300,000 nga Museveni si yazikuwadde gwekwata bukwasa ekyapa kyo kitwale wali oba olina sente meka agambye tanneegomba naye yali andabyeko wa okujjako emirundi 2 gyansanga wano okujja Kalanda ekyokubiri bwe baba bamumpa andabe nga mbega mbeerawa kati nze gwagamba ye mugagga avuga Benz awerera abaana bameka owerera abaana bameka kati kiri bwe kiti gambye nina abaana bemperera ku university kati bana ate kosi zenkugambye ze basoma tekuliko gye yasoma zonna kosi ng'ogyeko abaana nange ensoma gavumenti yesiyemperera nange ensoma mateeka gavumenti si yekuwerera kati bino byayagala okulaga bali ku baana era ekimpereza abaana abange kwe kulaba nti ku bo tekuli kayinza kusemberawo oli ng'ayagala omulimu tekisoboka gwe yasoma amawulire katumalirize show sawa tuli mu 2 katugire tumalirize kyenjagadde okumaliriza nakyo kyekino kyagambye nti Kabaka yali asiyaga abantu era n'agamba n'okugamba nti Kamala byonna kitandikira Kabaka ojja kumpitana ekyo nkinyonyola naye njagala mugamba ddeyo Kamala byonna omubereberye yali wa Mbogo era olugero lugamba nti Kamala byonna ng'eggala essajja lyeri tensekere ate lirikuba naki n'ennoga Kabaka Mwanga we yabeererawo nga ye mukulembeze wa Buganda ow'ensikirano ne mu Amerika gye bali ebisiyaga gye bikulizibwa olwaleero tebyaliyo mu Amerika kati kozesa logic okozesa amagezi amazaale omanye kyayogera gyekiri wabula nze njagala kumwebaza nti omulimu gwe ogwamuweereza agukoze naye ffe we tuli okugamba abaana baffe timukozesa amagezi gamu amazaale bano mumanye nti ekibogeza bino ate be bibogeza ffe tetubyagala oyo yeerabidde nze najja ndi kadogo nava ne mu State House nakolamu ebbanga eriwerako okitegedde nakolamu ebbanga erikolaki eriwerako ate ndi musajja omuzadde ate ndi musajja omukulembeze ku myaka gyange gye nnyina nina obuvunaanyizibwa obutajja mu bubwe ettaka lye mubuuliddeko mulazeeko kimu kyokka kyapa kya jjajjange nti nga nkikuttemu emiliyoni zange 3 square mile emu 640 kubisaamu emirundi 3 108 gattako 112 lwe 109 mwabiri omuntu alina emiliyoni 192 nga bazimuwadde olwaleero asobola kukola kinaki naye ffe tulina kye tubala nga kya muwendo gye tuli okusinga obutole bw'emmere tulina kye tubala nga kya muwendo gye tuli zisobola kweyita andaweya ya muntu kubanga bampa emitwalo 2 oba 4 oba 5 okitegedde naye ye Mr. Andaweya nga bwali nti asobola okukkiriza ate kati ye nga bw'omulaba era yakugambye nti ye taswala ffe Abaganda tuswala era n'ennambwere bwe yeeyambula Abaganda bamwogerako nti yakola ebyafaayo yakola ekitakoleka ewaffe okwejeeguula n'ofaanana enswa embisi ye Nakangubi yeddira ki lindako bajjo yaani erinnya ly'eddala Uganda nze saagala kulwana ntalo nabalala njagala njogerera ebintu ebyali awo katumalirize show obudde bwe olabanga omuntu nga yeeyogerako birungi byokka